Akakiiko k'ebyokulonda ak'eggwanga kalangiridde nti tekagenda kujulira okwakanya ensala ya kkooti enkulu olwaleero esazizzaamu obuwanguzi bw'omubaka wa paalamenti wa Kawempe North Erias Lwimbazi Nalukoola mu nsala yaayo eweereddwa olwaleero. Kkooti enkulu olwaleero ng'ekubirizibwa omulamuzi Bernard Namanya esazeewo eggoye ku musango gwa Hajjati Farida Nambi Kigongo n'esazaamu obuwanguzi bwa Erias Lwimbazi Nalukoola ng'egamba nti okulonda kuno kwalimu vulugu atagambika. Omulamuzi Bernard Namanya asazizaamu obuwanguzi bwa Nalukoola n'alagira n'akakiiko k'ebyokulonda okuteekateeka okulonda okulala mu nnaku ezitasukka 6 kubanga okulonda kuli kwalimu vulugu atoogerekeka. Egimu ku mivuyo egyogeddwako era eginokoddwayo omulamuzi mu nsala ye kuliko akakiiko k'ebyokulonda okulemererwa okubala obululu n'okulangirira ebyava mu kubala obululu mu polling stations 14 ezaalimu abalonzi 1,664 era nti kino ekyokujja abantu abo okusazaamu ebyava mu kulonda mu bitundu ebyo kyataataaganya obuwanguzi n'obululu bwonna obwagattibwa. Ensonga ey'okubiri eweereddwa kkooti. Kkooti etegeezezza nti Nalukoola yalabwako emisana ttuku ng'akuba akakuyege mu bifo bibiri ebironderwamu okuli ku kisaawe ky'essomero lya Mbogo Primary School ne ku ofiisi z'ekyalo Kazo Angola ku lunaku lwennyini olw'okulonda. Mu kwogerako ne CBS FM olwaleero, munnamateeka w'akakiiko ak'ebyokulonda Eric Sabiti ategeezezza nti akakiiko kakkaanyizza n'ensala ya kkooti era tekagenda kujulira. Munnamateeka Eric Sabiti ategeezezza nti newankubadde bayinza okuba n'ensonga ez'essimba zibayinza okutwala mu kkooti okujulira okuwakanya ensala eyo, bakizudde nga tekikyetaagisa era tekikola makulu kubanga emirobooli eginokoddwayo kkooti girimu eggumba. Ati tugenze kulaba kkooti engeri yeetubuulidde nti abantu abali mu ebyokuperesitesa 14 baali bangi okuyinzira nti naye eyali mu kujja naye akaluke tuyateera nako taatuuka okubalirwa. Tusazeemu nti tujja kulongwesamu nnyo mu nteekateeka y'okulonda engeri batusonyiwe nga tibakitaddeko enkasi okusasulira omusango ne batusonyiwa ndowooza mulamu byasinze kitwayitamu kyonna n'ebyaliwo tetugenda kugirira. Bw'atyo munnamateeka Eric Sabiti ategeezza nti akakiiko k'ebyokulonda keetegeeza okutegeka okulonda okujja mu nnaku 6 ezikaweereddwa kkooti. Wabula Nalukoola ng'ayita mu bannamateeka be okuli George Musisi n'abalala bategeezezza nti bataddeyo okujulira mu okuwakanya ensala ya kkooti enkulu. Atuddeyo notice of appeal nga bwe kigambibwa mu mateeka era tusaba ne kkooti etuwe ebintu byonna bikozesa okuwoza n'obujulizi bwonna esobole okuteekateeka empaaba yaffe ennungi oba enjigira yaffe ennungi mu nnaku 7 ng'amateeka bwe gagamba. Munna NRM Hajjati Farida Nambi Kigongo nga mu kalulu akakubwanga 13 omwezi ogwokusatu omwaka guno yakwata kifo kyakubiri n'obululu 958 yaddukira mu kkooti okuvunaana Erias Lwimbazi Nalukoola ng'agamba nti obuwanguzi bwe bwalimu emirobooli egitoogerekeka. Ate ye omukulembeze w'ekibiina kya NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu akukulumidde essiga eddamuzi tirisusse okukozesebwa ng'ensobi ezirabwa n'ayonka. Kyagulanyi Ssentamu asinzidde mu bukiikakkono bw'eggwanga yasinkanidde abakulembeze b'emu bitundu byakyo Liggulu ne Arua ne yeewuunya nnyo kkooti okusalawo mu ngeri gy'ayise ekunukidde ng'abantu baawambibwa emisana ttuku ng'ensi yonna eraba, abandi baakubwanga n'okutuusa kati bakyatambulira ku miggo n'ebikolobero ebirala. There was every effort to sabotage the election of Kawempe. We announced that we are launching the protest vote in Kawempe. There was violence like never before. Vote that they beat people, but people stood firm even if they were members in a polling station and voted him out. We got shocked. It is NUP that brought that. It is NUP that brought military police. Even when he owns the media, even when he owns the courts, he shamelessly went to court. Ate abaka ba paalamenti okuli owa Busiro East Owekitiibwa Medard Lubega Sseggona Akali Amaggwa bakukulumidde kkooti enkulu ku buwanguzi bwa Nalukoola. Omubaka Sseggona ng'ali wamu n'owa Katikamu North Dennis Ssekabira, owa Makindye East Derrick Nyeko n'ow'ekitundu ky'Ebbaale ekya Uzi Tebandeke si bamativu olw'ensala ya kkooti olwaleero.
kya mukisa mubi nti nno obuwanguzi bw'abantu b'e Kawempe buvuunikiddwa. Ndowooza nti omulamuzi amateeka yagabikkudde bubi, bw'aba yagabikkudde bulungi yagasomye bubi. Naye wadde nga biriwe bityo munnaffe akyalina omukisa ogujulira kya mukisa mubi era kitwennyamizza, naye tulina okukkiriza nti tujja kufuna obwenkanya mu kkooti eneddako. Nga tulina okulowooza nti osanga ekkooti za bulijjo ze ziwozesa obulungi, bayagadde batulage nti ne kkooti za bulijjo zisobola okukola state byagala, kubanga bulijjo kizze kikolebwa. So ndowooza nti n'omusango guno guzze mu timing ya kwagala kulaga sajja. Ekigendererwa the end of the day ke kaluka 226 okumalamu abantu baffe essuubi n'amaanyi oba n'obutagenda kulonda. Nze ndowooza si bituufu naye bityobola ekitiibwa kya kkooti ne kkooti okuba nti yandibadde yeetengeredde. Ebyo nga biri bityo bo bannakibiina kye NRM nga bakulembeddwamu akulira akakiiko k'ebyokulonda mu kibiina Dr. Tango Doi basanyukidde ensala ya kkooti. Musanyufu nnyo abantu ba Kawempe bajja kufuna justice lwakuba tebabadde bulungi, tebafune justice ku election eri. Kati kkooti esazeewo fenga NRM tujja gezako tukole ekimala tuwangule Kawempe. Balinayo right of appeal naye kwegamba fenga NRM katulinde next step. Ndi musanyufu nnyo nga chairman wa electoral commission wa party. Akakiiko k'ebyokulonda mu kibiina kye NRM kalangiridde enteekateeka ez'okusunsula abanaakwatira ekibiina kino bendera ku bifo eby'obukulembeze eby'enjawulo mu kulonda kwa bonna okw'omwaka ogujja. Abaagala okukiikirira abakadde abavubuka n'abaliko obulemu mu paalamenti baakugyayo empapula ezisaba okuvuganya ng'ennaku somwezi 29 omwezi guno. Ate okwesimba ku kifo eky'abakadde omuntu alina okuba nga aweesezza emyaka 60 egy'obukulu era nga yeewandiisa mu kibiina ekitwala abakadde mu ggwanga lino ate nga mmemba wa kibiina kye NRM omukuukuutivu. Abavubuka bateekeddwa okuba nga tebasukka myaka 30 nga bammemba ab'ekibiina kye NRM era nga bammemba b'ekibiina ky'abavubuka mu ggwanga. Abaagala okugenda mu paalamenti ne bassentebe ba disitulikiti balagiddwa okuggyayo empapula okuva ng'ennaku z'omwezi 2 omwezi ogw'omukaaga okutuusa nga 15 omwezi gw'ogw'omukaaga. Bakutandika okusunsulwa okuva ng'ennaku z'omwezi 17 okutuusa nga 3 omwezi ogw'omukaaga olwo kakuyege waabwe atandike nga 1 okutuusa nga 14 omwezi ogw'omusanvu olwo balonde ng'ennaku z'omwezi 16 omwezi ogw'omusanvu. Abaagala obwa mmeeya bwa division, abaagala n'obwa mmeeya bwa munisipaali n'ebibuga ebirala ku kaadi ya NRM baakugyayo empapula ezisaba okuvuganya okuva ng'ennaku z'omwezi 2 okutuusa nga 15 omwezi ogw'omukaaga. Bano baakusunsulwa okuva ng'ennaku z'omwezi 17 okutuusa nga 3 omwezi ogw'omukaaga ate bakoleka kuyege waabwe okuva ng'ennaku z'omwezi 1 okutuusa nga 14 omwezi ogw'omusanvu olwo okulonda kubeewo ng'ennaku z'omwezi 24 omwezi ogw'omusanvu. Kaweefube ono wakomekerezebwa n'ettabamiruka w'ekibiina ekyo alibaawo ng'ennaku z'omwezi 22 okutuusa nga 25 omwezi ogw'omunaana bwe balirondera n'abakwatira ekibiina n'abakwatira bendera ku bwa pulezidenti olukiiko lwa Seeke n'obubondo bw'ekibiina obw'oku ntikko. Ambassador James William Kinobe atwala ebyokulonda mu kibiina kye NRM mu bitundu bya Buganda bw'abadde alangirira enteekateeka eno ku kitebe ky'akakiiko k'ebyokulonda ku Kyaddondo Road mu Kampala agambye nti bonna abaagala okujja empapula balina okujja ne banka siriipu oba obukonge bwa banka obukakasa nti basasudde ebisale byetaagibwa. Mu kulonda okwayitawo emabega abantu mwakiraba abamu nga balooza nina sooka agenda ku disitulikiti okufuna risiiti. Jangu n'akakonge akalaga nti sente zitaddeyo mu banka nga ne papasi nomination for elections. Bw'okatuusa wano ojja kusaba foomu ez'okujjuza olyoke ogende. Emabega eri baagabanga foomu ng'omuntu tannaba nakwewandiisa na kusasula sente. Ekyo twakijjayo kuba eri abaanoonyanga amagezi okufuna empapula ezo n'agenda ye ateesaako nti olaba nze nziggyeyo foomu mubaka tuteese. Naye agati bwayagala agenda kuteesa sooka otekemu obukadde bwaffe obusatu osasule foomu ozitwale. Ebyo nga bikyali bityo ekibiina kye NRM kyakuddamu okulonda ku mutendera gwa disitulikiti eri ebitundu ebitalonda sabbiiti ewedde n'ebyo ebyalimu emivuyo era akulira akakiiko k'ebyokulonda mu NRM Dr. Tango Doi abalabudde obutaddayo kwenyigira mu ffujjo naddala abo abawamba abalonzi. Mu mbeera y'emu ne bassentebe n'abantu mu bitundu by'Essembabule abagenda okulonda ku Lwokuna luno nabo balabuddwa nti singa ku mulundi kuno banaddamu ne beetaba mu mivuyo okulonda okwabwe kwa kuyimirizibwa obutaddamu kulonda okutuuka mu mwezi ogw'omukaaga omwaka ogujja. If that election fails to take off, even after meeting the leaders, we shall postpone it to June 2026 after the presidential election.
We shall give them 1 year from June 2025 to June 2026 to bury their hatchet and then have that election of structure. If it fails on Friday the 30th. Why? The commission has many elections. We have our timetable is too tight that we cannot keep hobnobbing with the few people who are disturbing few districts. Manya obubono obuddo obw'eddembe lyo tonyigirizibwa ddembe lyo ery'obwebange ddembe lyo akutusibako langi wa Global aleetawo enjawulo ku bisenge weefunire langi ya Global ku hardware yonna ekuli okumpi. Global Paint, a reliable product. nga bali wamu ne Baluswata Property Consultants batunda ettaka ku nguudo zonna eziyingira n'okufuluma ekibuga ba mu by'ettaka lyakulukuta ennyumba ya kyama basange ku ofiisi yaabwe ekyengera opposite Orange City essimu 0704 80 1905. Singa oyonoona ekintu kya munno obozizza omusango nga munnamateeka Frederick Ssemwanga bw'annyonnyola. Okugeza etteeka lya Uganda ery'ebibonerezo likifuula musango gwa naggomola okwokya ebirime by'omuntu byonna n'ogenda mu maaso n'osanga omusiri gwa kasooli ogw'omuntu mu bugenderevu n'oguteekera omuliro ne gwaka gwonna. Singa onooyokya ebirime by'omuntu byonna mu bugenderevu ebikyali ku musiri ojja kukwatibwa osibibwe emyaka egitasukka 7. Olukiiko lw'abaminisita lukkiriza okussa ssente mu mbalirira y'eggwanga ey'omukago by'ensimbi okujjawo okuzimba ebiggwa by'abajulizi bifuulibwe ekifo ekyobulambuzi mu ggwanga nga kya mulembe nnyo. Ekimu ku bifo bino kwe kuli ekiggwa ky'omujulizi Andereya Kaggwa ekiri e Kooki Haibaale mu disitulikiti y'e Kakumiro mu Bunyoro omujulizi oyo gy'azaalibwa. Ssaabaminisita wa Uganda Robinah Nabbanja y'abikudde ekyama ekyo wabadde yeetabye mu mmisa ey'okujjukira omujulizi Andereya Kaggwa omwana enzaalwa ey'e Bunyoro. Buli ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi ogw'omukaaga abakkiriza naddala abakristu bakuŋŋaanira ku kiggwa ky'abajulizi e Namugongo nga bajjukira abajulizi ba Uganda abaafiira eddiini. Ng'abalamazi bakyakola omulukuko okuva e Bule n'Ebweyo okutuuka e Namugongo, ab'e Bunyoro olwaleero bakuŋŋaanidde ku kiggwa ky'omujulizi Andereya Kaggwa oba Kaawa e Kooki Haibaale okumujjukira n'okwegayirira omutonzi nga bayita mu mujulizi oyo. Mmisa eno ekulembeddwamu omusumba w'essaza lya Hoima Vincent Kirabo Wamooti. Ssaabaminisita Nabbanja ate nga ye mubaka wa paalamenti omukyala akiikirira disitulikiti y'e Kakumiro ategeezezza nti olukiiko lwa minisita lwakkiriza okussa ssente mu mbalirira ey'omukago by'ensimbi okujja okuzimba ebiggwa abajulizi bifuulibwe ekifo ekyobulambuzi mu ggwanga lino okuli n'ekya St. Andereya Kaggwa. The president promised all areas, all places like this. This is St. Andereya Kaggwa, Kahwa of Kakumiro. But there are others across the country. And the president directed that I chair a meeting involving ministries of tourism, gender and finance, and security and internal affairs, so that we can come up with a budget, which we have already done, so that we can support these areas. Omukolo guno gwetabiddwako abalamazi okuva mu nsi eya Bugirimaani. Abakulu b'amasomero beekokkodde embeera y'obwavu esukkiridde mu ggwanga eremesezza n'abazadde okuzza abaana ku masomero olwaleero. Olwaleero mu butongole olusoma olwokubiri lutandise wabula kitegerekese nti abamu ku bayizi ku ssomero bagenzeeyo nga lonsa olw'abazadde obutaba na nsimbi kugula byetaago. Abamu ku bakulira amasomero bategeezezza nti olusoma luno lwandiba olukalubu gye bali olw'abayizi okujja olunaku oluguddewo ttaamu nga tebalina yadde akasente mu ngalo ate ng'ebikozesebwa byetaagisa. Bwe batyo basabye gavumenti ekendeeze ku musolo oguggyibwa ku bikozesebwa mu masomero omuli ebitabo, ennoni, emmere n'ebirala kubanga embeera ekalubye. Nze Katore Edward, principal for Art School wano mu Lukwanga. So gavumenti ebintu bino ebimu yandibadde ebitunulamu neraba engeri ebbeeyi y'ebintu naddala fe ab'amasomero byetukozesa erinza okukkamu wansi kubanga abazadde sente tebazirina. Brother Kisto John, omukulu w'essomero erya Archbishop Dr. Joseph Kiwanuka Memorial Primary School e Nakirebe, n'akasente baleseeko obusente butono, abaana ebikozesebwa abasenga tebabireese. Wabula abamu ku bazadde CBS beetuukiridde bategeeza nti ebbeeyi y'ebyetaago by'amasomero n'amasomero gennyini agaafuuka ag'akaweereege bibalemesezza okuzza abaana ku masomero ku lunaku olusoose.
Leta Tato John Bosco okuva wano Muduuma ekisooka abantu balina ssente obwavu buyitirivu bizinesi ezisinga tezikyayingiza kireetebwa okuba nti abantu sevingi zaabwe ntono Sebanenya Lawrence somi bakyalemeddwa abasomi bange abasinga misomo gyabwe girimu kunampola school fees tebanamufuna requirements byebye wabula asadukirabira akulira ekibiina ekitaba abanyini masomero mu ggwanga ekya National Private Institutions Association of Uganda asabye abazadde okunoonya amasomero ge basobola okusasulira era bayige n'enkola ey'okwogerezeganyanga n'abagakulira. Abazadde bakwatagane n'ab'amasomero ensonga z'amasomero nazo zirina ebizingi naye kiba kirungi abazadde ne batuukirira abakulu b'amasomero okulaba ngeri ki abaana